Nkusaba owulirize paati 2 eya mwannyina wa Hajji nga nnyonnyola ku Hajjati engeri gy'ayagala okutwalamu ebintu bya Hajji. Nsaba owulirize paati 2 oba twawulidde paati 1 nagitaddeyo. Twagala bwenkanya bino bintu bibeere mu bulambulukufu. Nsaba owulirize paati 2 eya Hajji kwegayiridde giwulirize. Omwana gwe twogerako Nisha eyakwatibwa. Nisha yawambibwa. Hajji ng'ali Sudaani. Omwana wawambibwa n'amala emyezi 6 ng'ali mu buwambe. Bw'aba mu buwambe omusajja yali yawamba Nisha yakubira Hajji essimu nga Hajji ali Sudaani. N'amugamba mukazi wo namuwola $6 zange 6. Era nawambye omwana gwe munaaleeta ssente zange nja kumubawa omwana wammwe. Nga bw'omanya eby'abakyala yatandikanga buli lunaku ng'abeera ku ssimu akaaba buli lunaku saalidde saanywedde ndowooza mwana omutima gw'omwana gundi bubi era omwana Hajji ng'anoonya ssente $6 6 kyenjogera mu musajja wattu nkimanyi ng'anoonya ssente $6 anunule omwana w'omukazi. Hajji ng'anoonya ssente ezo ng'aziwaayo. Bw'aziwaayo nze njagala nnyo omukazi oyo ebyo byonna bituukibweko era akubuulira na poliisi kigye yaloopa ng'omwana oyo abuze ebbanga eryo lyonna. Kaakati munnaye ebyo byonna biyita omwana bamuzza. Kumbe omwana gye yali yabulira gye baamuwambira omwana baamukozesezaayo era omukyala n'amanya n'asirika. Kaakati byonna bitambula omukyala amanye ekyama nti omwana we yakozesebwa teyabyogera n'asirika nakyo. Kati tujja ku nsonga eno olwaleero gye tulimu. Ennyise Hajji mu kateebe ketutamanyi nti oba anaakavaamu olwaleero. Hajji akomawo okuva e Sudaani. Bw'akomawo asanga omusajja oyo mu maka gaabwe ne Zuula ag'ekajjansi. Omusajja oyo y'omu eyali yawamba omwana ng'amubuuza, mukyala wange byonkoze bingi naye kino nga kinene, oyagala kutuuka otuuka onzite, kino nga kinene. N'amugamba omusajja ono yawamba omwana n'amutwala emyezi 6. N'ogamba akubanja era tomumanyiiko, tomanyi nkwatagana, tolina nkwatagana naye wabula wamuwa ssente ze ne biggwa. Ate kaakati musanze mu maka gaffe. N'amugamba twawukane. Era baayita omukyala Hajjati Zafaraani Ssemambo, mukyala wa Deputy Mufti Ssemambo Seka Ssemambo gw'olaba gwe bakuba. N'amuyita n'amugamba jangu obeerewo twogere ne Zuula twawukane kubanga mpulira sigenda kukulwanisibwa, sigenda kufiira mu bwereere, ntambule nina amaka gange. Zuula twawukane akole ebibye nange nkole ebyange, mulekere emirembe gye ayagala abasajja be gye baayagala. Newankubadde mwagala nnyo naye twawukane. Kaakati munnange bwe baamaliriza omukyala ono ndowooza yagenda okulaba okusinziira Hajji byabadde amukolera. Hajji yabadde alabirira abaana, Hajji nga tayabula mwana wuwe n'atali wuwe. Omukyala alina abaana basikoseyozi naye Hajji nga yayiwawo omubiri ngala wawulidde mu gundi ye nti omusajja mbadde ndwaza abaana naye bakakusemi nti teyalimbye. Kyekyo kye babaddemu olw'okuba omusajja we abadde amwagala. Nze kyenkakasa n'olwaleero Hajji omukazi oyo yamutadde mu kkomera naye akyamuyita swiiti. Nkyenkakasa nti brother wange ayagadde omukazi nga tasobola kumusasula kino nti ate yeebake ku mwana we. Nze kyenkubuulira. Hajji yali yazira abakazi bonna nga yazira ne mukazi we ng'era yakugamba ffe tuli bannyina atubuulira kituufu ng'agamba nze mu bakazi bonna ne we neebaka ku mukazi kinze Zuula yankolera. Bannange mulimu ebintu by'osirika n'otuulawo n'osiriikirira n'obuuza abakazi twagala ki? Kuba Zuula Hajji yamwagala kuba abakazi tunoonya okutwagala. Zuula laavu yagifuna eya Hajji ng'amwagala. Zuula yasanga Hajji ng'alina ssente azimuwadde n'obwana bwazo azimuwadde. Hajji talumizza Zuula mu laavu, talumizza Zuula mu ssente kuba byonna abadde abimuwa. Kaakati Zuula bwe yalaba ng'ebyo byonna agenda bifiirwa ndowooza n'ajjukira eky'omwana we ono nti baamukozesa. N'agamba kati ono omusajja wano wennyina omutegeera akakodyo. Era Hajji ateeka mwannyina Hajjati Zafaraani amuteeka mu mmotoka amuvuga amutwale ku takisi. Mu gundi eyo nga bani wawe mu takisi Zuula aweereza Hajjati obutambi audio. Akaaba akuba emiranga mingi. Hajjati mwanyoko yali epingo omusajja abadde neebakako nga yeebaka ne ku mwana. Hajji ali yanzita dda nze nfudde walalala kubye enduulu. Olinga amugamba nga sibitegedde by'oŋŋamba ng'amujja ku ssimu. Bwe yava ku ssimu yagenda ku yannazaala we nga nako akubirako emiranga mingi nnyo ng'amugamba ngenda kusiba mutabani wo mugulire n'ab'ebisiyaga bamuliire nga ebisiyaga mu kkomera. Ngenda muzza ku zero ali agenda kulya enfuufu ngenda kumwabya. Maama ng'amugamba mwana wange byonna by'oyogera si bituufu ate naawe omutima gwo okimanyi si kituufu ky'oyogera. Naye kyonna bw'oba nga ky'osazeewo alhamdulillah maama wange kye yamugamba. Era munnange ng'atuusa Hajjati Ssemambo nga bamutuusa ku takisi Hajji avuga akomewo emutundu alinayo emutundu awo washingibbe. Bw'akomawo ku washingibbe aba yakapaakinga nga bamukwata nga bamutwala e Kajjansi nti yaleepinze omwana. Hajji kye yasooka okwogera yagamba abasirikale n'agamba ne Hajjati Zuula
n'amugamba maama w'abaana bw'oba okakasanga ekintu ekyo nakikoze bantwale ate wuuyo ogamba namwana namubadde nga mukozesa ne ku lw'omukaaga namukozesa leero Mande enkwaso ziba zikyalimu nja kuwaayo ssente bakebere Nisha nange bankebere balaba oba enkwaso zange ziri mu mwana oyo. Omukyala n'agamba bakusibe ebyo tujja biraba oluvannyuma era omusajja ne bamuteekayo. Olunaku olw'okwalinga olwokubiri bakwata omwana ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Sisita wange owookusatu anzirako ogwokusatu bamuyita Shamira yakwata omwana ne Zuhura n'omusirikale yabagenderako ne bagenda Ensambya. Bwe batuuka Ensambya bakebera omwana. Eno ye ripooti eyavaayo. Omusawo yagamba nti omwana kituufu yakozesebwa ate omuntu eyamukozesa yali muntu mukulu naye yakozesebwa dda. Oba owulira akantu ako yakozesebwa dda naye akiyambiddwa omwana ali bulungi talina injuries zonna bamukebedde nga munda ali bulungi lwakuba nti omwana taliiko mbuzi. Omusawo kyayogera kubanga naffe twasindika owaffe akomyewo report n'omusirikale ne Zuula n'omwana bagenda abantu bana. Sisita wange addamu abuuza Zuula n'amugamba naye Hajati waŋŋamba nti gwe buli wiiki okebera abaana bo kuba twali twakava mu mikolo ewaseeka Ssemambo ng'omwana we akyaza omwami mu mwezi guno gwennyini gwe tuvuddemu. N'agamba twakabeera mu mikolo n'oŋŋamba nti gwe abaana ababo si boonoonefu kubanga okebera abaana buli luvannyuma lwa wiiki. N'agamba kati kino we kiba kyaliwo ng'ate omusawo agambye omwana kyamukozesebwako dda ate nga waŋŋamba okebera abaana bo buli wiiki. Kaakati Zuula omutuufu yaani wano ani afuulinga ani? Zuula yakola olutalo ku mulamu we n'amusindika n'ayagala omukuba n'amugamba ebintu bingi nnyo. N'amugamba oli kisiru tomanyiira omanyi obulumi bw'omwana gwe wali ozadde ku mwana togenda na kuzaala ogenda kuba kigumba. Kati ne bafuna obutakkaanya abo naye ng'ono yamala okutegeera nti omusawo yagamba omwana talina buwundu talina waamuyu nti oba yayulika ebyo byabalimbalimba mb'omwana bamwonoona n'abaana. Nze mbadde nsaba tuddeyo mu basawo tufune abasawo abataatulyemu lukwe abataalye muzuula lukwe abatagenda kutulyamu lukwe abagenda okusala amazima baddamu bakebere omwana oyo. Ne bweziba nkwaso za Haaji anti bagamba bamwebakako ku lw'omukaaga yali akomyewo amwebakeko ne ku Sande omwana n'aleekaana n'aleekaana n'agaana. Nze njagala awo wokka we wagenda otulaga amazima mbeegayiridde kubanga Haaji okwagala omukazi amuliddemu olukwe ate nga omukazi ayagala bintu bya Haaji ekyo kyo nze nkikakasa ayagala bintu bya Haaji era yeewera nti alina okumuza ku zero. Bwe njagala mutuyambire bannange tufune naffe obwenkanya kubanga twasirise naye okusirikira eno sigamba nti omusango twaguzza naye osirika n'olaba n'omusango gw'ogenda olwanagana nagwo nga munene ate naffe tuli bazadde era buli muntu avumye Haaji avumye Seka Ssemambo. Nze simunenya kubanga weeteeka mu ngatto z'obuzadde n'owulira nga mu butuufu kikuluma naye Zuhura amanye yakwata omwana we kaakati akikomezaawo olwaleero ayagala aleme kukifiiramu yekka akisibe ku musajja kubanga amwagalamu ebintu. Zuula amanye ekituufu ekyatuukawo. Ebyaddala oba owuliriza ebigambo bino byonna bikyali bingi obujulizi bukyavaayo ebigambo bikyali bingi audio zikyali mpanvu nnyo n'ebisinga wano eno babiŋŋambye mbirina nabirecordings mbirina Hajati. So aliyo abantu famire ezimu nga tezaagala bintu bya kamera nga batya biki naye kati tunoonya bwenkanya twagala bwenkanya si kutunula saidi emu. Omanye ekizibu ky'abakazi muwoggana nnyo n'ebitaliimu ne muwoggana abasajja ffe tuli eno tusirika busirisi ekantu katono nnyo ku mukazi nawe kaba nga si katuufu ensi yonna neesasamala nga tyamaze nakuwuliza saidi ndala kibadde kitya. Kati saa zineno nze ndi ku saidi ya Haaji boy child nwanirira Haaji twagala bwenkanya bwagala kutwala bintu bya musajja mukazi gwe Hajati twagala okunoonyereza mu kintu kineeno twagala mazima eri Haaji ono tetwagala kikisaidi yakwekubira n'omukazi ono yazze ne yeekwata simanyi ne Rusi Kalibala musimanyi ne Nakiyingi Nakiwala eyo yali minisita w'abaana kati badde abali mu kuwuddiisa abantu ensi yonna bali mu kugirimbalimba naye naffe tugenda kubalabisa tulaba anaasinga wamuwa abaana abo abatuufu naye mwe muyina gavumenti naye amazima tegeekweka anytime any day amazima gagenda kuvaayo nga Haaji talina musango teyakwata ku mwana. Omuntu omugagga asobola okukwata omwana. Omuntu omugagga abakazi bamukwana n'okumukwana. Omuntu omugagga ayina amayumba ago gonna mbwadde ku mwana mbwati yalinnya akatanda ka waggulu ng'abawansi tebawulira ng'ebintu by'ekisiru ebyo okulimba obulimbi abantu.